Ejeri ya UPDF lyasindikwa mu ggwanga lya Somalia okumi mirembe Ssaabatuuja 3 ade bawamba forward base ng'eno eyitibwa CBD anole kiri ekikokoto sinzigwe ekyakulira abajasi ba UPDF mu ggwanga eryo okufugaza Abatujja badde bagiwamba. Omwogezi wa UPDF Major General Felix Raije asizidde mu lukunanamu lwatuuza ku kitebe ky'amajembu ya n'ategeeza nti ekikoto kyatambudde bulungi okukakana nga Abatujja 30 battiddwa. UPDF eyasindikibwa Somalia okuyamba okutebenkeza eggwanga eryo yeegase wamu n'amagye ga Somali National Army babadde mu kikwekoto kya nnaku 5 ekyokugumbulula Abatujja wali bawambye forward base okujijja kuba nga bajiwambye ku magye ga National Army aga Somalia eyitibwa CBD Anole. Operation yeno yagenze okuggwa nga Abatujja bagobeddwa mu tawuni eno era nga 30 mu bo bamaze okuttibwa. Jeno Kulaija agambye nti enkambi n'Abatujja baadde balikozesa okweka mu bomo n'ebyokulwanyisa ebirala era bingi bikwatiddwa mu kikwekoto kino. Ebikozesebwa byabwe ng'ebirimu bomu enjingirire ze tuyita IED nazo twaziwambye, ebyokulwanyisa ebiwera byawambiddwa n'amasasi. Kulaija ayozezza abajasi ba UPDF abali Somalia olw'omulimu gwe bakoze okunyweza emirembe mu ggwanga eryo. Njozaayoza obuvumu n'obukugu obulagiddwa amagye ga USOM aga UPDF n'amagye ga Somalia. Ekikwekoto kino yagambye kyekimu ku ebyo emirimu egikolebwa okugezaako okukendeeza amaanyi ga Al-Shabaab. Kulaija ategeeza nti abajasi beegana 7 bafidde mu kulwanagana kuno era emirambo gyabwe gyakomezebwawo okuno baziikibwe ng'abazira. Mu kikwekoto kino bannaffe 7 balusuddemu akaba twenyumiriza mu buvumu bwabwe era bajja kuzibwa ku butaka tubawerekere mu ngeri y'obuzira bwe tukola bannaffe abafudde mu ngeri ng'eno. James Magala yakusakidde guno lwa Kwede TV.